Musumba Desire gwe nkuletedde olunaku olwaleero, but before we go any further kiriza nkubuuzeeko nti ogamba otya. Katusuubire Mukama Katonda akukuumye era katusuubire oli bulungi. Abafunye ebizibu ebyenjawulo tubasaassiddeko nnyini ddala. Tusaba Mukama Katonda abibayiseemu era mubeere bawanguzi n'okukirawo. Ate nammwe abafunye abalina bye mutuuseeko mu bulamu, gwe ng'olina ky'otuuseeko ekirungi, we say congratulations, we thank God for that. Ebyo Mukama Katonda byakola, ebyo Mukama Katonda bw'omwesiga naye akwesiga, bw'omwewa naye akwewa, era ebirungi byonna obituukako. Kati nga bwe mbagambye nti Musumba Desire gwe mbaleetedde olunaku olwaleero. Ono nno abasinga abamumanyi bafojimu, abafojimu be basinga okumumanya kubanga y'omu ku basumba batayisibwamu maaso erudda eyo, era bw'alinnya ku kituuti mukwano gwe ne oba olina ky'okutte okiteeka wali kubanga avaamu ebigambo ebinyuma, ebiyigiriza, ebibuulirira, ebyo byotasobola kuyisaamu maaso era nga samonize zonna bambi nnungi. Olunaku olwaleero azze ali kinda down okusinziira ku mbeera gye yayitamu mu buto bwe. Ono nno akaabye n'amaziga ng'ali ku kituuti, amaziga ne gamuyitamu olw'ebyo byajjukira ebyamukolebwa abantu be yazaalibwa nabo oba abantu abaamuzaala, taata we, baganda be, like family ye okutwaliza awamu. Yayita mu bulumi bungi, yayita mu bizibu bingi, naye ate era sigenda mwogerera nga waali. Kkiriza nkuwe Pastor Desire oba Musumba Desire olunaku olwaleero owulire emboozi ye ng'akula. Mukama akumpeera omukisa, obeere bulungi. Bye bye. Nze nakyayibwa ne taata nzaala nankyawa. Nze nakyayibwa ne baganda bange benzaalibwa nabo ne bankyawa. Tugenda kusumulwa kuva mu kugaanibwa. Naye okukyayibwa kuno nga bwe mbagambye nali simanyi. Ekintu kijja lumu n'okitakiteekako mutima, ekirala ne kijja n'otateekako mutima. Nze ntera nnyo kozesa kagambo, Pastor Ruth yamanyi. Ekintu kyonna bwe kibaawo nga manyi ndi innocent, ngamba my God will defend me. Ntera nnyo kikozesa. N'obwontabula ngamba bugambi my God will defend me. Naye ngambye my God will defend me, naye sirwanye lutalo. Kati ab'enganda family members bonna bankyaye, ekika kyonna kinkyaye, nembeera nga my God will defend me. Naye nesimanya nti olutalo lweyongera okugaziwa. Nze nentuuka n'ekiseera nno bwe nfuna ekizibu kitya nga soogera. One time nalwaza omwana wange ne batuadmitinga Mengo. Sina gwe nagamba nze mu ba family members kaebe pati y'omwami wange nembeerayo. Kati senge yankuza n'amanya nagana ye gwe wabaaki n'olwaza omwana ne batuuka n'omuteeka ku kitanda n'otayogera. Ndi mu my God will defend me. Naye lwaki? Waliwo ekintu ekyantomera kye nali simanyi, kye nali sisuubira, ekyankyusa omutima. My God will defend me. Nfunye entalo nyingi, ntalo mu maka, ntalo wonna mu areas ez'enjawulo mu kubulamu bwange, kubulamu entalo ez'obulamu. Obulamu bugenda kufa, abaana bafa, naye nga neggalira. Ekindeetera okweggalira kiki? Kubanga I suffered what we call rejection. Tomanyi ekitegeeza? N'abaana mwana n'akufaako. Abasumba bange wano era twebaze Mukama. Mukama yampa taata, Mukama yampa maama. Nagenda mu ddwaliro, nagenda ne neighbor wange
ye yantwala mu ddwaliro, neiba ye yansuza, ne tubeera mu ddwaliro, nazaala bukya, omwana naafa. Siina relative yenna, siina gwe ngamba because I'm rejected. Omwana naafa. My husband akaseera ako, my husband akolera nnyo mu safari, yali Karamoja gye yali. Abasumba bange wano be baateeka maiti mu motoka ne tuvuga. Mumanya akaseera ak'okufiirwa nga siinaako wadde maama, siinaako wadde taata, siinaako oba wadde sisita, siinaako oba mulamu. Ne tuvuga ne tugenda Hoima. My father-in-law is such a caring father. He has always been there for me. Era Mukama muwe omukisa. Tata oba my father-in-law n'akola ebintu byonna ne tuziika omwana ne tukomawo. Nkubuulira kye bayita rejection. Ne tukomawo, ye yali agamba asigala togenda ddayo nabo, naye nga twatambudde n'abasumba ate mbaleke bakomewo kali nga kangende nga ndi bubi. Ne nkomawo mu kiyumba kyange nga ndi bubi, ndina obulumi obwa rejection, ndina obulumi obw'okufiirwa omwana, ndina obulumi omubiri gugenda. Rejection. Ebyo ne biyita. Bize scenarios zize nyingi ez'okukyayibwa. Naye ekintu okukyayibwa kino buba bulumi bw'otasobola kunnyonnyola mwana wa muntu n'abutegeera. Ekintu okukyayibwa kino buba bulumi obukutwala mu ddwaliro ne bakukebera nga tebalina na kye balaba. Ekintu okukyayibwa kino kikuleetera omuntu eyali ayina nze muntu ayagala abantu naye kyali kyafa. Ate nze muntu ayagala okusharinga katono kendina konna nkasharinge n'omuntu naye kyali kyafa olw'okukikola ki? Olw'okugaanibwa. Kati okugaanibwa kukuleetera okufuna emize gy'otaasangibwa nagyo. Okugaanibwa bwe kitaba kisa kya Katonda kiba kizibu nnyo okusumulwa kubanga otambulira mu bulamu obw'okusalira abantu emisango. Okugaanibwa kiba kisa kya Katonda okuyamba n'akusumulula kubanga naawe kennyini weekyawa. The time that rejection started, nagamba saakiteekako nnyo omutima era nga bwe mbagamba nengamba after all my husband loves me. Nga sikiteekako mutima kasita omwami wange anjagala tujja kukola wamu, tujja kukola ebyaffe kasita omwami wange anjagala. Naye okugaanibwa kugenda ku graduatinga level to level, kugenda ku advancinga level ku level. Nze kale oba bwali butamanya kusaba, butamanya kulwana lutalo biki, kati nobwe byajja nga akasa omwami wange anjagala. Naye okugaanibwa kuno nesimanya nti kugenda ku advancinga ku level n'omwami wange gwe mbadde neesiguliddeko nga takyanjagala. Saamanya.
saamanya. Nze natuuka ekiseera nga nkooya amasimu ga my father, nga ye ensimu buli gyakukubira kukuyombesa kukuvuma. Nengamba naye bannange, nengenda mukulu w'ekika ali awo n'ankulabye, ekika kyaffe, nemugamba you know what, ndi mukazi mukulu, ndi mukyala mukulu eyafumbirwa kuva n'olunaku lwa leero siddamu kukwata simu ya dadi, ate siriddamu gikwata. Nkooya amasimu nga yo n'obwekuba nga notonagiraba nagiraba nti omutima gutandika. In fact omutima gwankubanga nga like you wake one time nazuukuka ku makya nentuula mu ntebe omutima ne gunkuba ninga mwoyo mutukuvu nkweka omutima gwange gwambatire kyonna ekigenda okujja mwoyo wa Mukama. Dwali luli awo nooza nga waseewo ng'essaawa namba ndaba essimu eyingiddewo. Olwo lwe lwasembayo okukwata essimu ye. Nengamba ne mukulu w'ekika siriddamu kukwata simu ye. Era kimanye nti ndi mukazi mukulu nafumbirwa, talina kubeera nga buli tonkubira simu za kunvuma buli kaseera kunyombesa kukola kiko nga mpulira ntuuse. Naye neebaza gwe tokikolanga. Nkwegayiridde tokikolanga. Naye neebaza Mukama kuluna akukubira simu ng'agamba naye naawe ng'otukyaye nnyo, naye naawe nga tokyatukubira ku simu, naye naawe oli otya. Njagadde kumanya bannange nali nkooye ng'omutima gukukubira simu yani ya taata akuzaala. Neneebaza Mukama ennaku zina akuba simu yakugamba lwaki totulowoozaako nga tukumisinga nnyo, obulamu buli butya, famire ye eri etya, nga simu ziva wa dadi. Njagala kugamba Katonda asumulula abantu era naawe agenda kusumulula mu kukyayibwa. Okukyayibwa kuno kubeerako obubonero bwe kuba kujja. Mbagambye ekisooka nze nafunanga ebiroto by'abalalu nga simanyi. Abalalu bampaginga, abalalu banwanyisa, abalalu oluusi ansikako kintu, ndina ekintu mu ngalo n'akinsikako, oba ndi mu kulya najja n'akitwala, oba nkutte ensawo n'agitwala. Naye weekyatuukira omulaluyi, sometimes nga ndoota abalalu bangoba, mulalu akugoba ne mwegoba. Weekyatuukira omulalu yayuza olugoye lwange nesimanya nti munnange anyambudde. Kale n'anyambula, kale yanyambula, kale nenswazibwa, kale nembulwa ekitiibwa. Omuntu aliko rejection tabeera na kitiibwa. Akabonero akalala ak'okugaanibwa, oloota oli eyo inana nga mu nsozi, oliyo weka, oli mu kibira, oli mu bitositosi, ebwo bwonna bubonero bwa kugaanibwa. Omuntu aliko okugaanibwa aloota bamuyiira mazzi gaddugala. Omuntu aliko okugaanibwa aloota bamuyiira pupu. Omulala aloota engalo zonna zijjudde pupu. Omuntu aliko okugaanibwa aloota oba omuntu amugamba ye ng'owunya, nga mpulira ekiwunya. Ye gwe ng'owunya, nina omwana ali bweru atera kungamba babosi bange bankubye n'oluyi, yantuse n'okunkuba oluyi, agamba mpunya, akiyita kyankwawa. Agamba mpunya kyankwawa. Bannange ekintu kiwunya, nsabira mpunya kyankwawa. Naye gwe kyankwawa ategeeza eno, mumanyi engeri gye wawunya. Omuntu tasobola kuwunya bw'atyo. Nobwaba tawunya naye ne bamuwulira nti yenna awunya bino ebigundi ebyo, n'olowooza nti bajja mwagala kubanga wawunya bubi. Kati oyo omwana bamwambaza okugaanibwa to the extent ne baboosi be bamukuba mpi nti ye awunya.
Haleluya. Tugenda kabira Katonda asumulula abawambi, atusumulule mu kugaanibwa. Amen. Omuntu aliko okugaanibwa abeera awunyiriza, awulira ebintu ebiwunya. Osobola kuwulira n'ogamba ye nga mpulira emindi eziwunya, ye nga mpulira oba smoke, I'm smelling smoke. Ani asmokinga? Ani ayokya ebipapula? Ani ayokya biki? Munnange tebookya bipapula, bali mu kufuuyira mindi, bali mu kunyokeza ddagala yakukyayibwa. Kabonero k'okugaanibwa kano basobola okuloota ekirooto, oba omuzadde wo akugobesa biti, akugobesa miggo, Mukama akuwa omukisa, akugoba kufuluma mu famire, ofuluma ogende. Okiroota mu kirooto, olaba omuzadde wo akutte emiti, akutte emiggo, akugoba, fuluma genda. Oba olaba omwami wo akutte emiggo, akutte emiti, kwakugoba, fuluma agenda. Okwo kugaanibwa. Omuntu aliko okugaanibwa abeera awaayirizibwa. Nga bwe mbagambye, obeera awo nga toyina nakyokoze, oba n'ekigambo ky'oyogedde nga kirala ne bakikyusa ne boogera mu kirala. Omuntu aliko okugaanibwa ye muntu anyoomebwa. Kale anyoomebwa, nobona ofuluma mu mmotoka ey'ebbeeyi, bajja kusigala nga baakunyooma.